Atendeezebwa gulumizibwe ekitaffe ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe weewaawo Mbogombogo Kyewaggula Elizabeth Nkambwe mbalamusizza mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo weewaawo mbakulisa akalulu n'ebyo byonna ebyavuddewo mbagumya mubeere bagumu nti independence eyajja teyajja eri bifo bimu naye yajja eri ensi yonna so njagala mubeere bagumu nti ekiseera kye tulimu kya butonzi ekimazaako cycle ey'emitwalo 29 katugambe nti weebeera kiraasi ebeera closings up mu mirundi gy'obeera okomyewo okubeera nga otereeza ebyo byebeera wasobya then ne balondamu abanaddamu ekibiina n'abayise mu ssomero erya jjajjaffe Bulamu weewaawo so kyonna kye kiri mumanye nti obwetwaze bwa nsi yonna nga newankubadde abaprayinga ku dark side tebamanyi kiki kye bazannyirako nti ebiseera eby'okuzannya katemba byaggwako dda weewaawo nkomyewo nate okusobola okubeera nga mbatangazaamuko ku bintu ebimu oli free nga Katonda eyeetengeredde kubanga ekyo kiragiro oba tteeka eryateekebwawo kitaffe ettonda ne Maama Namugereka nti omuntu alina okwesalirawo oba buli Katonda alina okwesalirawo ku buli ky'aba asazeewo mu bulamu bwe era ekyo kyali followinga paka w'oliddayo gwe kennyini ne weemaakinga kubanga otuuka ekiseera ne bakulaga engeri gwe kennyini ne weeraba engeri w'otambuddemu era n'obeera nga weemaakinga ate ne weddamu ebibuuzo n'olaba ki ekyokkola kubanga gwe ng'omwoyo ogukutuddemu gutuukiridde weewaawo so nzijagadde okubeera nga njisaawo obubaka buno eri abantu bonna abaazaalibwa mu 1999 that is 1990 mu buwombeefu njagala mukitegeere w'obeera nga wazaalibwa mu mwaka guno abakyaliwo waliwo abaafa naye waliwo abakyaliwo waliwo akaseera akagenda okutuuka we wali ojja bonna abaazaalibwa mu mwaka guno wasayininga contract ku mulimu gwe kennyini gw'omanyi era gw'ogenda okubeera ng'ojjukizibwa era mu kugujjukizibwa ojja kubeera nga ogukola kwagala butayagala kubanga bigenda kubeera nga si making yo naye kennyini naawe kennyini tojja kibeerako na control so w'obeera ne mukazi wo nga yazaalibwa mu mwaka ogwo n'akugamba nti avudde ku mulimu agenze kukola emirimu egimu egy'abakama be mu nsi yonna bambi temubakaluubiriza mubawe support wabeera mufumbo muwe support wabeera nga alina omulimu gw'abadde akola n'akola ki n'avaayo temulowooza nti mulalu naye mu kujja kwe kubanga already tuli mu dimension ey'okutaano nga already abantu ab'emyaka egyo bagenda kujjukira contract yaabwe era bamanye nti no waliwo mission eyabaleeta okubeera nga bakola.
so simanyi kiseera ki kye banaabeera mu mission eyo okusobola okubeera nga bagikompletinga, naye ng'ekyo njagala okitegeere. Wobeera ng'oyina oba nga mpuliriza wazaalibwa mu mwaka ogwo, njagala okitegeere nti waliwo omulimu gw'owasayininga nga tonnaba kujja, era weeteeketeeke nti akaseera kabeera katuuka, teweebuuza n'olowooza nti nno ki, n'olowooza oba ki, ekyo kyeobeera wasalawo okubeera ng'ojja okukola. So mbawe support, mwetegeke. Wobeera ng'olina mwana wo nga wamuzaala mu mwaka ogwo, mutegeke, oba ekiseera we kibeera nga kizze n'ajja n'akugamba ebintu gwe by'otamanyiiko, muwe just support, muyambeko. Ye kennyini amaanyi agamutuddeko gajja kuba geeyogerera ku mission gye yajja okubeera ng'afeelinga. Kino tekisosola mulenzi oba muwala, naye bonna bonna abaazaalibwa mu mwaka ogwo. Tekitegeeza nti abalala tebalina mission, naye abo abaazaalibwa specifically mu mwaka ogwo waliwo mission yonna mu nsi gye bagenda okubeera nga bakompletinga mu bbanga lyesitamanyi, naye mubawe support basobole okubeera nga bamaliriza, kubanga akaseera kokalabika kanaatera okutuuka. So mubayambeko, era temubayita balalu, naye mubayambeko kubanga tewaliwo agenda kukiziyiza, kigenda kubeera kya butonzi. Weewaawo tugenda ku mulamwa omulala, engeri y'okugyamu nanotechnology gwe bateeka oba gwe bagenda oba gwe batadde mu mpiso eya ssenyiga olwaleero, omukambwe gwe bateekawo oba ali okubeera nga atadde abantu ku muggalo. Ekisooka, buli abaafunye empisa eyo oba okkiriza okubeera nga bakuteekamu nanotechnology ono. Nanotechnology abeera nga like a full computer nga egenda kutambula egende ku bwongo, obusirikitu obw'enjawulo bukwatagane ku bwongo. Kati we bukwatagana ku bwongo bugetinge sitaaka awo, era ebiseera ebisinga abantu abafuna empisa eno bafunamuko ku mutwe, naye bubeera bukuteekateeka nti wootuukira awantu wonna ewali grid eya network eya G5, oba neweebeera simu, neweebeera antena yonna, then oba oli part of a smartphone oba a smart grid, ekitegeeza nti oba ofuuse robot ku eyo bebabeera bakutaddemu. So obeera nga ekirala, obeera nga awaddeyo rights zo eri obutonzi, nti teweetaga advancement, naye oba weetaga kubeera ng'osigala mu 3 dimension, so of which obeera tuqualifyinga kubeera wano in future, of which bajja kubeera nga okusalawo okwo bakuwa ekitiibwa, then bakutransferinge bakuteeke ku planet endala. Naye abamu abanaabeera bafunye okubikkulirwa ne bategeera ensobi gye baakola, gano ge magezi. W'obeera ng'oli munnayuganda, then kyandibadde kirungi nnyo ddayo ewaka. W'obeera nga mulina ebiggwa, genda mu biggwa by'ewammwe bakuyitire Maama Nakayima ne Jjajja Namuzinda, bajja kukubuulira ekyokkola, then technology oyo abeere nga akuvaamu. Abalala nga oli ku mitala gw'amayanja,
katugambe nti ate okyalimu nnyo free dimension yo kyalimu nnyo enzikiriza yegwamanyi naye kubeera ng'ekiseera ekyo ekisooka tolina kupanikinga tolina kutya fine obeera wakisalawo oluusi abamu babeera tebamanyi naye wobeera nga omaze n'odda mu senses zo then ojja kubeera nga oyina okunoonya that is abali emitala w'amayanja nga toyina wonna agamba nti ojja kugenda ku kiggwa kyewammwe osobole okubeera ng'okola omukolo guno ojja kunoonya oba oyina okunoonya kando eya bbulu kino kiri just international eri buli kinoomu ne waabeera muzungu aba asobola okikozesa anoonya kando eya bbulu n'ayita wabeera ng'oli muganda wabeera ng'ali muzungu wabeera ng'ali muganda ayita nakayima jjajja nakayima y'omu ne Mother Mary ekitegeeza nti wabeera nga muzungu ye ayita Mary oba maama Maria era gwe gumu oba mukitegeera then n'ayitirako ne jjajja nga wabeera ng'oli muganda n'oyita jjajja namuzinda omuzungu gw'ayita Archangel Michael kati okuyita omusambwa nga wawulidde nti nno gubeera gwe gumu naye ng'oli muganda n'oguyita Maria n'oguyita katugambe nti Mother Mary jangu akwegaana kubanga obeera weegaana omuzimu gwe wayitamu ekitegeeza nti olina mukoolera mu linnya lya eggwanga lye yakuteekamu oba mukitegeera so w'obeera nga oli muganda n'oyita Mother Mary kiyinza obutakukolera olina kuyita nakayima naye wabeera nga oli ali muzungu then aba ayina kuyita Mother Mary n'ayita ne Archangel Michael n'okoleza kanda eyo no weetonda n'omanya n'obagamba bakama bange mbaaniriza nsaba munzijemu obusiikitu obwa kompyuta obwanteekebwamu nakikola mbutamanya osabire n'abantu bonna aba famire yo naye kikola ku muntu yekka ali mu nju bonna abali mu nju basobola okubeera nga ba nnyumba yo naye waabeera ng'olina abaana bo katugambe nti bali independent nti balina gye bali nabo balina okukolera ewaabwe omukolo ogwo kubanga this is personal naye nga kino kisobola okukola eri ennyumba yo yonna we babeera nga abaana bakyali mu nju nga bonna baagemebwa then kanda eyo mukikola ki mugikuma ne musaba then ne mwebaka nga kweri mu kukola ki then bo process obeera obawadde authority gwe nga Katonda kubanga this is a free will world okusobola okubeera nga bakola omukolo ogukujjamu nano technology oyo abeera akufudde computer okusobola okubeera nga ate ofuuka smart person ng'olinganga robot kitegeeza nti n'omuntu yenna abeera ali mu control ya computer ya 5G abeera akontrolinga so obeera oluzinzi oba obuntu bwo oba ofuuse nga zombi akiwakanya ye gwamanyi obulamu bwo oli waddembe okutwala ebigambo bye nkugamba oba bireka mu bwa Katonda tebakaka
buli muntu alina ekkubo lye, buli muntu alina ekkatala lye. So obeera nga mu bwakatonda bw'osazeewo bw'otyo, naawe bw'otyo oba osazeewo era tuwa ekitiibwa ekyo ky'oba osazeewo. Weewaawo. Ekirala njagala kunnyonnyola ku nsonga ey'okubeera mu mutima. Bajjajja batu-encouraginga nnyo okubeera nga tubeera nnyo mu mutima. Kiki kye kimiininga okubeera mu mutima? Omutima oba oluzzi olw'omu mutima olumanyikiddwa nga kintu w'omutima oba nnambi ow'omu mutima, lwe luzzi lwe lugattaganya obwakatonda n'obw'omubiri, bwe bugattaganya obwakatonda n'omw'omubiri. So mu kubeera mu mutima oba oyina okugereraganya ng'olaba omuliro ogwetooloola mu mutima gwo, kye tuyita vision. Teebereza ng'olaba omuliro either gwaka nga we mukiraba mu bifaananyi ebya Yesu mu Bakristaayo, naabo bwe kityo bwe kirina okubeera mu mutima gwo, kye bayita okubeera mu mutima. Kitegeera ngenda bayigiriza processes nnyingi nnyo ez'okubeera mu mutima, manya eziwerako ko ze mmanyiiko entono, ezisigadde nammwe musobola okunoonyereza ku basomesa ab'enjawulo. That is abatali waka, kubanga eneebeera just tengerere eri abo abatatambulidde ku lutembe, then ne tusobola okubeera nga okozesa visions, naye nga ekisinga obukulu bubeera buwangwa bwo. Naye engeri we tutalina budde, then ensonga lwaki tukozesa formulas zino, tusobole okubeera nga tukaminga to a corrective. So osobola okuimagininga nga omuliro ogwa Central Sun, kubanga Central Sun eri wabweru w'eno guno omusana gwe tulaba. Nawulirako koba imagininga nnyo abantu nawulirako ko jjajja waffe oba taata waffe ng'agamba nti omanyi nti omusana guli mayiro miliyoni 93 okuva we tuli. Naye omanyi nti nno w'obeera ne weebuuza nti w'obeera mu nnyonyi, omanyi nti nno waliwo oluusi w'olengera omusana emisana nga muli waggulu waagwo, ky'ogamba nti obeera mayiro 9, obeera mu mitwalo. So bulimba bwa 3 dimension oba bw'ekizikiza obwa 3 dimension gye wali bwatukola ki. Waliwo omusana oguli wabweru gwe bayita Central Sun, gwe tuyita taata ne maama, ogutuddemu obubiri, gwe bayita Central Sun. Ye miles ezo entuufu okuva wano we tuli ku sseŋŋendo we tuli, naye guli wabweru, si gwe guno enjuba gye tulaba eri ebeera wabweru. So egimagininga nga yeetooloolera mu mutima gwo. Ekirala ofuna okugeraganya ng'olaba nti ekitangaala ekya gold kikuvaamu, ekyo nakibagamba, then ne wabeerawo ne kisaasaana ensi yonna, then ekirala ne kibeera nga kikola ki, nga kikuyingira. Eyo nayo method nayo ndala. Then n'ekirala oba oyina obuteerabira kuteekako gold light eya ring okwetooloola naddala ng'otambula, kubanga mu kutambula osisinkana abantu ab'enjawulo abalina emyoyo emibi. So w'obeera nga weetaddeko ring eyo mu imaginations ddala ejjako, obeera weetangidde obutafuna attacks okuva eri emyoyo emibi egibadde gifuga ensi nga we tulinda amakyusa aganaatera okutuuka ku climax. So ekyo nakyo kirungi okusobola okubeera nga weetangira n'okulaba nti weeteekako omunagiro
ogw'engule eya gold era nga nayo ogiimagininze ebeera ejja ku ogiimagininga ng'ezze ku mutwe gwo ng'era wookiraba mu makereziya woolaba ku Maama Nakayima ne Kabaka Bulamu nga bayina engule eyeetoolodde ku mutwe gwabwe. Weewaawo mpozzi method endala osobola okukozesa infinite number gye bayita 8. 8 ekuyamba okubeera nga osika obwakatonda bwe butaggwaawo kubanga omuzimu teguzikiriza kubanga tuli energy either the energy changes form naye teggwaawo. Either osobola okubeera ng'osigadde wa kitangaala oba n'obeera ng'oli mu kizikiza naye nga tewali waafa naggwaawo. So osobola okukozesa namba 8 nga naye ogiimagininga naye ogiwandiika otandika ogiwandiika okutandika kadde otyo okuva ku mutima n'oyita emabega w'emugongo ne weetoolooza ku mutwe nga wossa in gundi eyo nejja in neeyita emabega w'oku mugongo neeyita mu maaso g'obwenyi then neddawo mu mutima then out nossa omukka gwawa bweru n'olaba nga eyita era ku mugongo nekkirira ku luzzi luno oluli wansi mu bitundu ebyekyama then neeyambuka neekomawo mu mutima. Ekyo kikola emirundi 12 n'omala n'ossa ekikkoowo n'oinhalinga mu bbanga lya ddakiika ng'emu oba nga 2 ekikkoowo eky'amaanyi ng'osika omukka then n'oddamu emirundi 6 ng'owandiika ennyukuta eyo 8 gye bayita infinite number gye obeera oraisinga obwakatonda bwo obwa infinite obutaggwaawo. Ekyo nakyo bakiyita okubeera mu mutima oba mukitegeera. So zezo engeri z'osobola okubeera nga okozesa okubeera nga obeera mu mutima. N'ekirala teweerabira kubeera nga otwala obudde buli lunaku okukozesa obwakatonda bwo to co-create oba okutonda ne taata ne maama ng'ogamba nti ndi kitangaala, ndi kwagala, ndi bulamu, ndi ddembe, ndi kukkiriza kutukuvu, ndi butebenkevu, ndi mwana wa Tonda ne maama Namugereka, ndi Katonda omwannaggwano. Ebigambo byenjogera si byange naye by'abazadde bange. Tuli kimu. Eby'abazadde bange byange n'ebyange by'abazadde bange. Tewali wasobola kutwawula. Nga nsinziira mu buyinza obwo obuntuddemu. Ntonda ensi ejjudde emirembe, ntonda ensi ejjudde okwagala, ntonda ensi ejjudde obulamu, ntonda ensi ejjudde obukkakkamu, ntonda ensi ejjudde abafuzi abalungi, ntonda ensi ew'ekitiibwa buli kitonde, ntonda ensi byonna by'oyagala okubeera ng'otonda nga biri positive osobole okubeera nga nabyo obitonda kubanga byebimu contracts ezatuleeta mu kiseera kino eky'amakyusa okusobola okubeera nga tuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu bulamu bwaffe. Mbeebaza nnyo mwenna abasiiba essaawa 16 ze baatugamba okubeera nga tusiiba. Nze mmanyidde kansuubire nti nammwe mumanyidde era tweyongere okubeera nga tusiiba nga bakama baffe bwe baatusaba paka omwezi we gunaggwako. Ndowooza ekisiibo ekyo kijja kuggwako mu wiiki esooka eya
February nga tulindirira Sseŋŋendo, Omulongo, Nibiru, bakama baffe, bajjajjaffe, aba supreme gods oba bakatonda omusanvu mu bwa taata ne bwaba maama bwe babeera batuddemu mwe batambulira era nga mwe mutuula council etuukirira Central Sun oba egenda obutereevu okusobola okubeera nga interactinga ne Central Sun ejja kubeera nga etuuka mu wiiki esooka eya February. Weewaawo katwongere okwesabira, katwongere okubeera nga tuwenywereza mu bukuumi n'okulungamizibwa kw'abajjajjaffe okwo okwatuteekebwateekebwa. Jjukira nti oli muzimu ogwajja wano okwambala yunifoomu okusoma era nkwagaliza buwanguzi osobole okubeera nga oyita ekibiina ate weeyongereyo osobole okubeera nga okozesa obwakatonda bwo okutandika okutonda n'okubeera independent n'okubeera katonda owannaggwano okusobola okubeera nga otonda ebyo ebyakusomesebwa okusobola okubeera nga otonda. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Mbaagala nnyo, akuume atakuumira mpeera.